Abawagizi ba NRM naddala abavubuka mu kibuga Soroti bakedde kukwata bipande ebiraga nga bawagira ekyokujjako ku myaka gy'omukulembeze w'eggwanga so nga bawakanya ennongoosereza ku tteeka ly'ettaka. Oluvannyuma bano nga bawerekerwako bandi batandise okuyisa ebivulu mu kibuga Soroti. Kinajjukirwa nti abawagira enkola eno batandikidde mu Kampala olunaku lw'eggulo. Bano bawadde endowooza zaabwe lwaki baagala ekkomo ku myaka gy'omukulembeze w'eggwanga liggibweko. All people are equal before God. That's why I'm here standing, that let them open so that the young people can also contest. We are saying let them open the thing so that as long as you are Ugandan of 18 years and above and you have a senior 6, let you contest. Let the people refuse to vote for you that so and so is young or so and so is old. But when the laws have allowed you to contest, I'm fully in support of the age limit scrapping from 18 years up to what above. Let them open it so that we can also have chance. Kinajjukirwa nti President Museveni yavaayo gye buvuddeko n'ategeeza nga by'okuggyako ku myaka gy'omukulembeze w'eggwanga bw'atabimanyi. That there is a debate about age limit and I don't know what. What are you debating? Who has brought a proposal? Which proposal are you debating now? Kyokka babawagira ekyokuggyako ku myaka gy'omukulembeze w'eggwanga bagamba nti balaba lwaki abalina obusobozi balemesebwa. Kyokka mu bano waliwo abeeyawuddeko. When you uplift it, there are already elder people working. Most of us here have gone to school, but we don't have work. Why? Because our parents are still tied in those offices. Like the bank governor of Uganda, that is Mutebile. These are guys who started working long time. During Obote time, up to now. What about us, the youth? Wabula abawagizi ba NRM bano bagamba nti ebikwata ku kuleeta etteeka mu Parliament okuwolukusa gavumenti okutwala ettaka ly'abantu nga tebasasuddwa tebakkiriziganya nabyo. On the issue of land, as long as it is compulsory acquisition, as long as it is for government to first take and use the land before payment, we shall not support that. Because the only most resourceful thing that we have or that we are left with is the land. Okuyisa ebivulu kuno kwetabiddemu abavubuka okuva mu miruka egy'enjawulo e Soroti.